Ota. Bade yokola kabatisa. Nange namwe yenga kuteso. Leads the actually Mukono at large at the park, Mukono Central Division. Apart from that, all this is done, but we did this under the laws of Uganda. One, we are only supposed to inform the police of our meetings that are going on or that are going to be conducted. So in this case, we wrote to the police and we expect the police to give us security on that day. We don't expect a response from the police. We only expect them to comply and actually give us security as we are hosting our president. So in this case, if we see any antagonists that are going on, that will be the police, not us. For us, we have urged our people to keep discipline such that the day moves on as well. People are all waiting for our president to come in Mukono district, and they are well ready to welcome him. So we are not going to antagonize everybody or anyone else in this case. I beg to submit. Yes. Thank you so much. I'm Nabukera Hanifa, the woman in Mukono district. And today we've had a press conference trying to alert people tomorrow that our president is coming in Mukono district. And we were urging people all over, between Mukono and other regions to come and welcome the president, Kyagulanyi, in Mukono district. Tomorrow's roadmap is we will be waiting for the president from Nakasadya, that is Mukono North. Thereafter, the president will go and open Mukono North NUB headquarters in Kalaji. He will proceed to Nachifuma. Thereafter, he will proceed to Walusubi. Walusubi, why he has to go to Walusubi is because some of the people who were abducted live in Walusubi, and we want the president to see some of those families and talk to them probably and give them some energy and hope that our people who disappeared will be back. After leaving Walusubi, then he will go through Mukono South to Katosi. Why he's in Katosi? Because we have a problem with the fishermen. Because some of late, fishermen have been banned from fishing Mukene, that is the silverfish. So they are really working in bad conditions, and we have also the UPDF that are drowning our fishermen, and we want the government to reduce or remove actually the UPDF from the waters. So we shared that with the president to come and also talk to them and share the grief or give them comfort, because we took the law of the Fisheries Act to an amendment, and therefore those people are not supposed to be there, the UPDF. But all that minus the law, we wanted our president to come and see them, talk to them, comfort them, such that they can be really energized. Thereafter, then we shall go to Namayuba and open Register One National Unity Platform. Amanya gangiza Bugoro Richard Kasini, Register One National Unity Platform Kibuga Mukono, fencha tulugwedo okuchaza president. Twagala otegeeza police. Bino byonna bye bagamba nti tukole kukola kifo tubakuumi badde era nsaba police ekyamugezese mukigezese Mukono okulaba nga tukyaza president waffe. Mutuleke tutambule mulabo waliwo ekinaayo mu. So ffe tuli ready, ekijja kijje, tugenda kuwandiisa president tutandikire Nakasajja Mukono North. Yes, tulaba naye president w'eggwanga ng'agenda okyala mazima mulina otereeza office tugisiizeeko tugingirize mundeebe ebadde enjirira era mubadde muyitanga bannamawulire nga mukiraba ng'enjirira. So ffe kye twagala otegeeza eggwanga ekya tulidde tulinze president waffe ajje Mukono. Natuje
Chukira nnyo bajjajja n'empya. People power. Our power. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama akibabalire. Olutalo kuva mu kibuga ky'e Mukono enkya ate kibadde tekinnalabikako. Abantu be beegambidde mbubbo olunaku lw'enkya balumyusizza nsaani ogwo ate oliraba teririiwo. Era n'obwo obunkenke bwe basaati bwaffe ajja agezeeko okukola effujjo naye kirungi ffe tuli ahead. Suubira abantu b'e Mukono okuyingiza biliyoni 3 abasuubuzi bajja kuyingiza biliyoni za ssente 3. Twagala abasuubuzi beetegeka okukola. Abanuupu bantu baguzi, abakyala ab'emmere bambi mu kifumbe, abalina engoye naddala emmyufu muzeetegeke kuzitunda, abacapati bannange mukole, ababodaboda mugenda kukola nnyo, abasipeso enkya mugenda kukolera ddala, abazirogi mwe mugenda kusukkawo. N'olwekyo mu ngeri emu oba endala nze nalindirira pulezidenti nga ndi Buwenge. Nali Buwenge nayita eri nengenda e Buwenge agezaako okunoonya ekkubo erimukomyawo nti abadde alina n'ekigendererwa ekyokwagala okutabangula emikolo gyaffe naddala mu bitundu ebya Mukono North. Naye twagala kumubuulira nti tumulaba ate era nga bwe tugambye nti guno omusango gwa lubeerera. People power. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kutuwa emirembe gyaffe nga bwe giragiddwa mu mateeka. Era twagala okwebaza abantu bonna ababadde mu nteekateeka eno nga organizing team yeno eri wano. Era twagala okubayita n'okubasaba eyo ku makubo musimbe ku bitooke muteekeeyo ku bimuli. Temuzimba biyitirirwa ebyo byannyinimu. Naye tubagamba nti muteekeeyo obubonero bwonna obulaga nti omugenyi waffe n'abagenyi abalala bonna mubaaniriza mu kitiibwa era ne mu mukwano. Abantu basemberere ku makubo bamuwuubireko. Ne tubakubiriza temugenda mu makubo kulemesa batambula balala. Tukuume amateeka n'ebiragiro. Era tusaba poliisi nti bw'eneeba esazeewo okujja tugisuubira kujja naye okubeerawo eraba ebigenda mu maaso kubanga bino ebigambo ebyogerwa n'abapoliisi bibakwatako. Olwaleero ku makya nkedde kufuna ssimu okuva ewa DPC. Era kino kiraga nti waliwo abantu abatambuza ebigambo ebyobulimba. Twabadde wano bannakibiina bonna buteesalamu ne balonda Oweekitiibwa Nabukeera okuteekateeka press conference eno. Era ne tugamba nti organizing committee yejja okubeera wano. Naye amabuulire poliisi geebadde nayo nti tuli wano tutegeka kuva wano tugende tutabangula akatale tutabangule amakubo tukole ebigambo ebye. Kegambo ekyo kiraga nti oluusi intelligence poliisi gyefuna ebeera na intelligent. N'olwekyo abo abantu abeetegese okwagala okuyingira mu ba NUP okutabangula emirembe nga beetimbye mu kala yaffe bamanye bajja balya kamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga tujja kuba bakambwe nnyo. Omuntu ne bw'anaaba ayambadde bino ebiwambalo nga nze naye n'atandika okukola ebikolwa ebitali byamuffe tujja kumukambuwalira era tujja kusobola okumukakkanya ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Ekyo amateeka twagala okubanja obwenkanya eri abo abaasibwa nga n'abamu bakyali mu makomera abaatulugunyizibwa n'abakolwako ebikolobero eby'enjawulo. Train wevaawo ejja kuyingirira Namataba ejje ng'ekibiriza okuyita mu byalo bya Mukono South paka Namayuba. Namayuba pulezidenti ajja kukwata eri Katosi gyasuubirwa Katosi ku mwalo okutongoza kampeyini ey'okuyingiza abavubi oba abalunnyanja mu kibiina kya NUP mu ngeri entongole wamu n'okulaga obumu nabo olw'ennaku ebalabira ku nnyanja ffenna bannayuganda gye tumanyi omuli okusibwa
okwononerwa ebyabwe, okuttibwa n'okulemesebwa omulimu gwabwe. Pulezidenti ng'avudde Katosi ajja kujja ekisoga agulewo ofiisi ya NUP eya Mukono South. Era awo training ejja kujja Kanaguluba paka tax park e Mukono. Tax park e Mukono President ajja sanga olukiiko lwatandise dda kubanga tulusuubira kutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya tax park awo, era abantu banjawulo bangi ab'omukono n'abava ewero wa Mukono bannakibiina bajja kusiiba boogera eri abantu. Okutuuka President wanatuukako tusuubira nti wakati w'essaawa 10 ne 11 President ajja kwogera eri abantu ng'atuuse n'oluvannyuma train esimbule ngedde Magere, era tuli bakumuwerekera mu kitiibwa tumuyise mu kitundu kyaffe eky'Eggoma. N'olwekyo abesse tamulina omukisa mujja kumulaba awo ng'addayo eka, ate engeri gy'anaabadde eka ajja kuba tapapa, n'olwekyo ajja kujja ng'abawuubirako. Tusuubira nti poliisi ebintu by'oba akosebwa mu mbeera yonna wa waaloopa era wa gwatuukirira okubanga naye ayambibwa ofuna obwenkanya kubanga abeera ku mirimu gye. Oba si ekyo tugambe nti olunaku lwalangiriddwa nga public holiday abantu bonna tebalina kukola. Mu ngeri eyo njagala kubeera nga mmanyaako ku nsonga eyo. ebibuuzo ebimu tebiriko ansa kubanga si byamazima. Kati tuli wano twabyani abakyala abo abali awo buli lunaku baŋŋamba nti babeera basanyufu nnyo buli banuupu we bajja wano. Njagala kulangirira eri abantu b'e Mukono nti enkya tubasaba babeere ku kkubo bamuwuubireko ye n'abo bonna baana bo, nange neesunza okuba omukubo. E Nakifuma President agenda kugulawo ofiisi y'ekibiina eya Nakifuma constituency, era ayogereko mu lukiiko lwe tuyise brief rally, mini rally, olukiiko olusamusamu. President bw'anaavaawo train ejagenda etambula okuyita mu byalo by'e Nakifuma nga tujja tukiibiriza mpola mpola tutuuke e Walusubi. E Walusubi President kubannyonnyola ku ebyo bye tusobola ne ku ebyo bye tutasobola. Naye ng'eri ttiimu ekola omulimu, ffe ne Mukono tugenze maaso n'enteekateeka kubanga tukimanyi nti kaakati tetusuubirayo ate ekirala kyonna kinaalemesa luno olukiiko kubaayo. Olunaku lw'enkya tuteeseteese okubeera ne bamwoyo gwa ggwanga abanaanona ku Pulezidenti, tujje mpola mpola ssaawa emu zennyini tujja kubeera Nakasajja mu Mukono North. Pulezidenti wajja okuva ne ttiimu ye agende mu Kalagi wanaggulirawo ofiisi ya NUP eya Mukono North constituency. Ogwange gwa kusoma programu era mbagambye nti nga tusinziira mu ssemateeka w'eggwanga lino Uganda essuula ey'okuna ewa abantu eddembe ly'okwegatta n'okuŋŋaanira awamu okukola ebyobufuzi, nga twesigamidde ddala ku tteeka eriteekawo ebibiina by'obufuzi erya Political Parties and Organizations Act, nga tumanyi bulungi nti nno waliwo etteeka eriruŋŋamya okuteekateeka emikolo lye bayita Public Order Management Act, era nga tumaliridde okugoberera amateeka amalala gonna n'ebiragiro. Olunaku lw'enkyafu aba Mukono branch eya NUP tugenda kukyaza oba tugenda kurecevinga okwaniriza train y'emirembe etambula kati mu Uganda nga yabadde commissioned n'omukulembeze waffe okwetooloola eggwanga lino nga tuwandiika bannakibiina n'obbawa kaadi okwaniriza abantu abajja baagala okwegatta ku NUP ate n'okuzzaamu amaanyi abantu baffe n'okubaluŋŋamya. Kijja kujjukirwa nti omulimu guno ogenda okukolebwa e Mukono enkya gwali gwa kukolerwa Kamuli, naye poliisi ne yeeyingiza mu lugendo olwo ne lutabangula. Olunaku olwaddirira train yaffe yali erina kubeera Paalisa,
naye pulezidenti ne ttiimu ye baabalemesa okutambula wali kusezibwa. Poliisi yawandiikidde NUP ebbaluwa ng'etuyita okugenda okutuula nayo tulabe wabbo kye balowooza nti we wava obuzibu. Batuwadde ensonga zaabwe era bakama baffe bategeezeza nti ezimu twazikkiriza era tugenda zikolako kubeera tubadde tuzikolako, naye endala twalabye nga si za buntu bulamu era tugenda olwaleero okugezaako okunnyonnyola poliisi etegeere nti bye tusaba si bya nsonga. Ekisooka poliisi eyagala bwe tuba tutambula tugitegeezeeko, ekyo tukikola bulijjo. Eyagala tukwatagane bulungi ne ba RPC ne ba DPC mu bitundu gye tuba tugenda, awo babuulidde enfuuzi kwennyamira. Eyagala bwe tuba tukola emirimu gyaffe tuleme kulemesa abantu balala genda mu maaso n'emirimu gyabwe, ekyo kyo twakirayira. Era eyagala tubeere nga tweyisa bulungi nga tukwata amateeka gonna n'ebiragiro, ate nga ddala ekyo ffe tukimanyi era tubikkiriza ebyo ebina. Wabula poliisi etugamba nti eyagala bwe tuba tunaakuba enkuŋŋaana tufune amabaluwa g'abannannyini bifo mwe tugenda okukolera enkuŋŋaana ezo, era ekyo tukituukiriza. Naye kati yagasseeko n'ekyokugamba nti ate tuteekwa kubeera munda mu bizimbe, ekyo twakigaanye era tugenda ginnyonnyola olwaleero. Poliisi egamba nti nga tutudde tuteekwa n'okuba nga tumanyi abantu bameka abanajja mu lukiiko. Ndowooza gye bunajja mu maaso ejja tugamba tugibuulire n'amannya. Ekyo si kya buntu bulamu, si kya magezi era tekisoboka. Teriyo omuntu yenna ayita lukiiko lwa byabufuzi ng'amanyi bantu bameka abanajja era be baani, kubanga ffe tuyita the general public, kwegamba tuyita bannayuganda bonna 445,000. Era ne bwaba Museveni najja nga azze kusala ddiiro tumwaniriza. It through action and inaction. Thank you very much. People power. Power. Officers who have invited us to reconcile our program with them. Of course, NUP informed the police as required under the law, well in time. Venues were secured. The owners of those venues have given us permission, written permission. At some places we have even hired. So it came as a surprise that when we were set to launch our activities in Kamuli, our activities were intercepted. Still, when the president was supposed to be in Palisa, he was intercepted at Sezibwa Bridge. This time around, we don't expect police to inconvenience us, to interrupt our activities. That's why we have given them a benefit of doubt and accepted to receive their invitation to go and talk to them today, this morning. Right now, another group is at the police headquarters for that particular activity. So tomorrow, we expect that nobody will interfere with our activities. We have set ourselves to hold a peaceful launch. We have cautioned our members about the need to observe law and order, especially by observing traffic rules so that we don't inconvenience other travelers. We do appreciate that there are also other people who are not our members, and we don't in any way intend to disrupt them. In the same spirit, we also want to call upon police to respect our rights. As it shall be noted, as you may have noted already, the Mukono Rally and launch is going to be the first one in Uganda, and we intend to make this one a very big activity, a very joyful and powerful gathering, because we want to tell whoever has been dreaming about reclaiming Buganda that Buganda rose up
and Uganda will not go back to NRM. Our people know what they want. The people of Mukono to pursue justice through all legally accepted means for our colleagues who were kidnapped and continue to be missing to date, those who were tortured and maimed, those who were imprisoned for no offense, and those who were hurt in any way. The train shall proceed to Namataba and move through the villages of Mukono South to Namayuba, whereof the train will head to Katosi, where the president is destined to launch the membership recruitment among the fishing community and also express solidarity with this community that is so endangered. The president will then proceed to Chisoga, where he will open the party office for Mukono South. And the president will crown the day with the main rally at Mukono Tax Park. Here the train will arrive to find a rally ongoing, because we intend to start that rally from morning. People will be converging at the tax park and celebrating their party and the launch itself. During the day-long activities at the tax park, people shall be registered. We shall receive new membership, especially those who are crossing from NRM to NUP. After the rally, we shall escort the presidential train back to Magere through Goma. That in accordance to the Political Parties and Organizations Act, under which NUP was registered and operates, giving due consideration to the Public Order Management Act and the other relevant laws and regulations, the National Unity Platform Political Party Mukono Branch wish to announce to the general public and its membership in particular, to supporters and sympathizers, that the Freedom Train will land in Mukono tomorrow at 7 a.m. led by His Excellency, the party president, Robert Kyagulanyi Ssentamu. The president will in particular be here to launch the party membership registration and recruitment, and among other activities, he will open our party constituency offices, plus holding a public rally at Mukono Tax Park. The day-long activities will start at 7 a.m. when the president will enter the district through Nakasajja Mukono North, whereof he will proceed to Kalaji, where he will open the party office for Mukono North. From Nakasajja, the president and his entourage will proceed to Nachifuma, where he will open the party office and address a mini rally. The president will travel through the villages of Nachifuma on his way to Warusubi in Mukono North, where he will launch our special campaign called Viva! 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 Honorable Nalumu! Viva! Viva! Kateeka gye mwaba yatandika edda ey'okutambula eggwanga lino lyonna nga tugenda tuwandiisa abantu baffe n'okuzza obujje bwa membership. Ekino kikoledde eggwanga lyonna, tutambula ffe ng'abantu, naye ate ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja okutuzaamu amaanyi mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Twakola obuvunaanyizibwa, poliisi neewandiikirwa ne tukitegeeza nti president agenda kubanga atambula okujja okutuzaamu amaanyi ne naffe ffenna ng'aba National Unity Platform. Era mu mbeera eyo tuseeseese okutongoza okutunda kaadi zaffe mu disitulikiti y'e Mukono wano olunaku olw'enkya
tulowooza nti poliisi nga twagiwandiikira egenda kujja etuwe obukuumi obw'enjawulo nga tulina abagenyi baffe abaana batwegasseeko tusobola ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu okutwegattako. Tusaba bonna bekikwatako ab'ebyokwerinda okukola kyekisaanidde kuba tuli bamenyi b'amateeka okutambula wamu naffe mu kukuuma emirembe kubanga byonna bye tukola tubikola mu mateeka ag'eggwanga lino Uganda. Era tubasaba nga tubakunga bonna bannamukono okuvaayo okujja okugula kaadi zaffe okweyunga ku kibiina kyaffe kya National Platform ate n'okwaniriza omukulembeze ow'eggwanga lino yalonebwa abantu Kyagulanyi Ssentamu ng'azzeeko wano mu disitulikiti yaffe ey'e-Mukono. Bye bigambo byaffe bye tuzze okubategeeza ng'abannamukono ate ng'eggwanga lyonna.